Lekerawo okwefuula ng'omugagga. Kolerera bukolerezi bugagga, kola kugagga wala. Tokola kwefuula ng'omugagga. Abamu kati ebirowoozo byonna biri mu ngeri gy'onooyambalamu obeere ng'ekiwojjolo mu kyalo ku Krismasi. Oyagala obalage nti tolina nnaku neegi, naye covid yakuyitamu n'Ebola n'akukangamu, naye kati oli mu kupulaninga ogenda kukola shopping ey'okwambala obwambazi olw'olunaku olwo, nga shopping gy'okoze kaduuka kalamba. Oyagala weefuule ng'omugagga, n'essimu gy'olina wadde ewulira, naye naye owulira kati wagikooye. Oyagala eriko wadde eyo gy'olina kati bwe bakkubira owulira, naawe bw'okuba bawulira. Ka WhatsApp ko kasobola okujja, ka message okasindika nabo bakusindikira, naye gw'ogamba it's an old model, oyagala new model. How can you update a phone when you are outdating your brains? Kibuuzo kitono nnyo. Oyinza otya okwagala okuzza obujja essimu ng'obwongo bwo budda mabega? Abantu b'olaba baziguze. Kye nagambye nga ntandika nniza obulamu bwange mbuzimbira ku butavuganya. Era abampalana bonna wadde abasumba b'olabanga abanene, ekibasumbwa baagala kuvuganya nange, ate nze saagala kuvuganya nabo. Ne bye bakola byonna sikolangako n'eki. Sibiyita bya busiru naye si byebyange. Nze sitimba bipande mu kibuga nti ndeese enjiri. Sibeera kuline neekubisa ebifaananyi ebinene nga buli luguudo gy'oviira ondaba ndi kuline mukazi wange tusimayiringa. Abakikola tebakola bubi, naye si y'enkola yange. Zuula enkola yo ojja kuwangula. Va ku nkola y'abalala. Zuula enkola yo ojja kuwangula. Va ku nkola y'abalala. Nze sikola bigoye bibbaana, sikola handbills, tewabeerawo posters, tewabeerawo, sirina kintu kirala. Nina enkola eyange. Naye beewuunya nnyo balaba ng'eyitamu. Bo bennyini abatimba ebifaananyi ku makubo. Ekifaananyi kya kisa okusinga nannyini kyo. Ogenda okutuuka ewa nannyini kifaananyi nga waliwo n'abasirikale abagenda okukuba. Otuuke ewa nannyini kifaananyi omulaba kizibu nnyo. Yakoma okuseeka nga bamukuba kifaananyi. Bapastors, babishopu, baani bonna bakisa nnyo ku posters eziri ku makubo, naye bo bennyini batuukeko. Bayinza okubuuza ebibuuzo 50,000. Bakanyama, ab'emmundu, aba radio koolo, buli omu akubuuza omwagaza ki. Okanyamba gamba namulebe ku kipande nga wakisa. Oba eri ategere kye ŋŋamba. Namulebe ku kipande nga wakisa ne ŋŋamba bwe ntuukayo ate awo mba mbotodde. Wapi? Kati nze nyina enkola eyange. Siina gwe nvuganya naye. Abantu b'ovuganya nabo tomanyi gye bajja ssente zaabwe. Ate si bonna nti bazifuna mu bukyamu. Waliwo abazifuna mu alaali. Gwe ssente z'ogamba nti zibuze, capital wo yenna mu bantu abalala breakfast. So weewagenga okakkana. Kiŋŋambira akuliraanye nti capital wo yenna mu bantu abalala breakfast. Ffe tubateerawo brain power. Amawulire g'omunnyo okusatu ku Soloti TV. Tubateeramu obuntuntu obwo. Brain power. Ekulaga woteeri gy'osulamu mu kisenge olunaku olwo e Dubai. Ekisenge ekimu okukisulamu olunaku lumu kyenkanankana sente z'ekika kyammwe kyonna. Ate ng'ekisenge ekyo olunaku kibeera kibuukinge. Tokifubutukirako. Anaakisulamu mu Krismasi yakimala dde okibuukinga. Kati kitegeeza nti bw'oba oyagala kweraga mu ngoye, kimanye nti abalala b'okoppa abazambadde bambadde magoba, gw'oyambadde kapito.
bw'oba oyagala kweraga mu ngatto kimanye nti abalala bazambadde bambadde magoba g'oyambadde kapito. Omuntu agula emmotoka n'ogamba oyo tasobola kunsinga nja kugigula, naye ng'ezo ssente zaali za wiiki emu bano obutawera, gwe n'okuŋŋanya za myaka 10 ate n'osigala ng'omuyindi akubanja. Tuba tuli awo ng'emmotoka bagisise. Ewaffe twayinanga obugero kumakya, ngambye kumakya era kumakya kubanga obudde bwaffe nga butandika situyali bato. P1 P2 wakate musiru wakate mugezi wachikere musiru wachikere yewaga atemere kumu ne wakate wachikere yayabika. Kati kyovoda ennaku zino bw'oba weddemu mu kibuga abaana boogera mangu gundi yayabika, kitegeeza wali wachikere. Pangisa enju gy'osobola, yambala engoye z'osobola, vuga akamotoka bw'oba osobodde kw'osobola, tewali akubanja, tewali akuvunaana. Lwana okyusa obulamu bwo. Amagezi kwe kubanga bonna weebuuza nti kyamagezi ki kyenkoze leero. Kiwandiike. Wisdom is when you can ask yourself on a daily basis of what good thing that you've done in a day. Abantu bangi bamalako n'omwezi nga teyeebuuzanga nti kyamagezi ki kyenkoze mu mwezi. Bw'oba teweebuuza kyamagezi ky'okoze mu mwezi, nga naawe tolaba kyamagezi ky'okoze mu mwezi, nga tolaba kyamagezi ky'okoze mu wiiki, byonna by'okola bya bifiru. Njogezaamu ekirimi? Okay, kankitereeze. Okola bya busiru byerere. Okuva olwaleero ennaku esigaddeyo okumalako omwaka, ekisumuluzo kino kye bayita amagezi kikozese maximum. Buli lunaku weebuuzenga, bw'ozuukuka ekiro ssaawa 10 okusaba ku Soloti TV nga tonnasimbula kuva waka, sooka olowooze ekyamagezi kye wakoze jjo. Olowooze ku kyamagezi ky'ogenda okukola mu lunaku olupya. Teri kiza bizinesi mabega, teri kiza bulamu mabega nga butafuna reflection. Buli lwoba nga tokebedde kyamagezi kye wakoze era nga tofuddeyo okulaba kiki ekyaganya olunaku okutambula obulungi, results tezikyuka. Okwezimba era kulinga kuzimba. Kiwulirize kino, ngambye eki. Okwezimba era kulinga kuzimba. Omuzimbi ojja omwetegereze. Nze nabagamba ndi student sina kyesiigiramu. Omuzimbi ne bateekawo layini emu era addamu n'agyetegereza. Yennyini n'akyamamu bw'atalaba oba naye ekyamye nga ye. N'addamu n'agikebera sayidi eno nabe. Natta eriiso. N'ataka eriiso limu. Kubanga layini emu bw'ekyama byonna by'oyongerako waggulu biba bikyamye. Era ogenda okulaba nga yennyini yeebulidde yekka nga ne nannyini nnyumba tannajja. Layini gy'ataddewo ng'agiggyeewo. Kubanga bw'azibiriza eriiso n'azibiriza n'eryokubiri n'akyamamu. N'addamu n'akyama ng'era alaba yadda n'ekisenge kye gye kidda n'amanya nti ekyo ekisenge kikyamu. Buli lunaku kebera nga by'okoosa oba biteredde oba bikyamye.